Akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemerere kakedde kukunya mubalirizi w'ensimbi za gavumenti Lawrence Semakula ku ssente za Land Fund eziwera ddala obuwumbi 158 ezaabula nga zaali zaakuweebwa bannayuganda abalina abantu abeesenza ku ttaka lyabwe. Semakula ategeezezza akakiiko nti ssente zino zaali za pulojekiti ya kuyambako kakiiko ka by'ettaka aka Uganda Land Commission mu nteekateeka emanyiddwa nga Support Uganda Land Commission. Wabula Minisita Betty Amongi n'abakungu abalala ne bazikukusa nga bazirimbise mu Uganda Land Fund eyali tennaba kutandika kukola mu biseera ebyo yadde etteeka erigiwa olukusa okukola weeriri. And I wish when you call here the Minister for Lands and the accounting officers of the Land Commission and Minister of Land, they should be able to clarify on that. Semakula akakiiko kamutadde ku nninga okunnyonnyola lwaki teyafaayo kulondoola kukakasa nti ensimbi zino zikola omulimu ogwaziweebwayo oba okuteekawo akawunti eyeetongodde, wabula n'akissa ku baminisita okuli ow'eby'ettaka n'ow'ebyensimbi wamu n'akulira ebyensimbi mu kakiiko k'eby'ettaka nti be baalina okuvunaanibwa ku ekyo. Each of us has their own responsibility. And the onus is real on the accounting officer to ensure that you appropriate monies to the right items or to the right activities under the right headings. That's definitely for the accounting officer. Akakiiko era kakizudde nti ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti John Mwanga enfunda eziwera azzaafulumya alipoota eziraga obukumpanya mu bitongole by'ettaka naddala ku ssente za Land Fund naye nga zonna zibadde ziziimulwa. Semakula n'akkiriza nti abadde tazifaako. Auditor General advised in 2011 that this matter of bank accounts should be followed up with the Accountant General and have the dormant accounts closed. We do regret because some of these reports we have been assuming, taking them, saying that this report goes to the accounting officer, but we have also learned that the accounting officer have not been following up these reports. Semakula akakasizza akakiiko nti kino si kyakuddamu. Josephine Namakumbi, Esther Namutamba, NBS Amasengejje.